Mu Uganda banatera okugenda wabweru mwe mugenda okukola mwewale Maama Biyumba abantu abo bebaletereza industry okufa ate n'ekirala ba gavumenti ya Saudi yangambye ekibi ky'abakozi ba Uganda ensonga ya runaway kitegeeza oba odduka ku mirimu ate bwe odduka ku mirimu oba oddukira ku Maama Biyumba ogenda kutuukira ku Maama Biyumba ate nga oli agenda kukozesa bwa malaaya oba oli mukyala sente zonna z'okola buli lunaku yazitwala oba opangisa ekifo kye. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Gavumenti ya Saudi Arabia egambye nti buli mukozi kasabanga ayingira Saudi Arabia mu ngeri entuufu ajja kubeera insured. So njagala twewale okukozesa companies tetumamanyi abaana baffe bagenda eri babeere insured nabo bafuna obulwadde insurance ebeere muyamba nabo bafuna akabenje insurance ebeere muyamba kati bwatabeera insurance nabagwa wansi namenyeka ekigere avundira mu nyumba kuba abatalina insurance. So njagala okulaba nti tukolagana nnyo ne churches. Then government ya Saudi nga bwe nabaddeyo wiiki ewedde bayongeddeyo tuwayo emirimu waliwo emirimu gye batwaddeyo 40,000 jobs tugenda kukolera mu system yaffe okuwa job orders. Ekisinga obulungi tufune egyo emirimu tugezaako okulaba bwe tugenda okweyongera kufuna emirimu emirala. Government Kingdom of Saudi Arabia egenda okuhostinga World Cup, egenda kuhostinga Asia Cup, egenda kuhostinga World Expo. So gino gyonna mirimu gy'abaana baffe oba nagenda eyo mugendere mu companies entuufu tusobole naffe muba mufunyeyo ebizibu okubanoonyereza ne tubakomyawo eka nga tugenze e Saudi ne tusanga nti eri amnesty gye twasaba okutaasa abaana abali mu deportation center anti yagwawo mu December. Naye bwe twagenze mu January ng'abaana ate abaliwo basukako nabali bangi. So n'otegeera nti abaana baffe abasinga baagala kukomawo naye engeri gye bagenda ne companies zino tebafaayo okulaba nti abaana baffe mbeera gye bali tebagala kumanya bo bakola sente ne babalekayo. Kati era nga gavumenti tugenda kufuba okulaba nti tulabe tukolagane ne partners baffe tulabe banasobola okubakomyawo. Badde oluvannyuma lwabwe abalala ne babasiba abalala ne babatwala mu makooti era abadde oluvannyuma lwabwe nga buli muntu yenna ava e Uganda bamwetegereza nnyo ku kasitamu bamulwisa bamalumu essaawa nnyingi essaawa 12 bakyali mu kasitamu tebannavaayo babamirisa ddagala zisobole enjaga gye batadde mu lubuto erabike tukigamba obuzibu bwe kakati obuzibu bwe bwagwawo pulezidenti n'abulaba n'atugamba tulabule abantu baleme kuddayo okukola ekyo. Kkooti yaffe eddizibwewo era n'ebyuma eby'omutindo ogusingako ku biriwo eyapooti zaffe biteekebwewo okusobola okukebera nga abo abafuluma okuzuulanga enjaga mibiri gyabwe awamu n'emigugu. Ekirala twagala unified database ey'Abankuba Kyeyo awamu n'ekwata ku drug and human traffickers. Tetusobola kupulaninga nga tetutegedde statistics. Ekirala twagala joint technical committee okuva mu banene abantu bonna abangi abali wano okubeera ng'etondebwawo ng'egenda okukola bunene omulimu ng'eri coordinated by the office of the president. Ekirala tetusobola kulwanyisa biragalalagala nga tewaliwo fund. Bakama baffe tusaba fund eteekebwewo okusobola okulwanyisa omuze guno eno. Ekirala twagala gavumenti yaffe awamu naffe nga bwe tuli okwengeginga foreign communities eziri wano. Lwaki? Because zisusiza nnyo okubeera nga zeetaba mu kukusa ebiragalalagala Abanigeria, Abasomali, Aberitrea n'abasigadde. Era woonoonyereza okujja kwesanga nti Abasomali Abannakenya be basinze okutambuza ebiragalalagala naddala mu masomero. Ekirala twagala awards afazali zitandika okuweebwa eri abo Bankuba Kyeyo abatumbudde eggwanga ku Uganda. Kijja kuyambako okusikiriza n'abalala okubeera nga bettanira patriotism. Naye I don't want to take much of your time, but I really wanted to take the moment to say, as you know, that we stand for regular, humane and dignified and safe migration.
And this is a bit the angle that we are like basically supporting and working with all the partners in combating trafficking in person. Trafficking in person, in particular, is a way of people that are moving irregularly, and that makes them incredibly vulnerable on their journey. Trafficking in person is also a heinous crime. It's maybe one of the most inhuman crimes that you can think of, because persons are used as a good and are not treated as human beings per se. So with that, I really want to commend Uganda in its fight against human trafficking per se, but also by finding other ways of migrants to move from Uganda to other countries. Because if you have regular ways to move, then the possibility of being vulnerable and being abused is smaller than when you go by yourself. Uganda has made significant progress in its fight against human trafficking, and I think I know recently was the launch of a database on human trafficking, also to understand this problem and challenge here more in Uganda. And I just want to mention one of the challenges that is maybe a little bit unique for Uganda. If we look worldwide, you will see that in